kitalo nnyo omuwala eyakwatibwa nga twakava mu kalulu olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatunyumiza ku mboozi engeri gye baba batulugunyaamu. Baasangibwa banyuma mboozi za kalulu nti singa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda amuwanguza akalulu kati Patrick Gweto bwe yabakola ki bwe yabayoola, era nsuubira okuba nga waliwo yabalyamu olukwe. Kati munnange omuwala ono afudde kubanga nasemba okuwulira akatambi akamu ng'asaba buyambi, kuba oli yamubuuza nti kati ki ky'oyagala, nti njagala abawagizi ba NUP bannyambe nfune obujjanjabi, naye yanyumya ebintu nga bitiisa. Kino ne kinzijukiza omugenzi Sseggirinya bwe yagamba nti bwe babatwala oba bwe babatwala eyo babakuba ebiyiso, era bangi bakubiddwa ebiyiso, ne Edi Mutwe bonna bonna babakuba ebiyiso ebiteeberezebwa okubeera nga bya butwa, kubanga okusinziira ku nfaanana y'omuwala ono nga yennyamiza, naye kitalo nnyo afudde. Kale abantu bangi bafudde mu nfa bwetyo, naye munnange olw'enkole eyazirindaba olwange nti abamu balowooza nti biri wala nnyo okubeera nga bibatuukako. Ngenda baddiza akatambi ako, omuwala oyo ng'ayogera kati omugenzi kitalo nnyo, naye nsuubira okuba nti gano mawulire mabi eri abo bonna abalafubanira enkyukakyuka, kubanga bano gwe mutango ba gwe muwendo abantu bonna abagala enkyukakyuka kaŋŋambe gwe tuwaddeyo ebyembi nga tewaliwo nnyo kye bakoze kyamaanyi kiri awo okuleka okubasanga obusanzi ne babatwala ne babatta, si nti bakutte emmundu balumbe gavumenti nti oba bali mu buyeekero bw'engeri yonna oba nti alina gw'avumye, naye munnange ne bamutwala, era ng'abasajja bamutulugunya bamugamba nti njagala otegeere gavumenti kye ki, mu mboozi y'omuwala oyo gye yatunyumiza bifo nga tannafa, nti mujja kutegeera gavumenti kye ki. Kakati bino bye bintu ebiraga ekifaananyi gavumenti mweri, nti kino gwe munnansi njagala ofumiitirize nti ddala omuntu nga munnansi ayinza okukola ebintu ebyo ng'abikola munnansi munne. Omuntu nga munnansi ayinza okukola ebintu ebyo ng'abikola munnansi munne. Naawe njagala owulirize emboozi y'omuwala ono kubanga mwagiwulirako dda, naye kati oba oli awo temwabiwa matu nnyo, naye kati ekiriwo nti tubika nti afudde. Njagala muwulirize omuwala ono ng'ayogera bifo nga tannafa, then oluvannyuma ate nkomebwe tulabe nti ddala ekintu ekyo kibuuzo kye nkubuuza, munnansi asobola okuyisa munnansi munne bw'atyo? Era nakibukaire ewaffe Ntweta Kyankwanzi, akati nze nali mbeera Kampala eyo, kati nga mbeera Kampala olunaku lwatukola okulonda wamumanyi nti nno twaganya ebyobufuzi ki, nali awo ngenza ogula obusooli nsanga abawala abo babiri banyumya nga tuli kunyumya ebivudde mu gulu nga tugamba okulembeze waffe singa ayitamu twali tuli awo kapaatulo nga kajje tetwamanya kava saa za 11 ne batyola nga abasajja bonna beegize tebatusobola bategeera, ne batutwala eyo gye baatutwala. Ate jjukira twagenda kiro twatuukira kiro okwolwo lwennyini we balonda ne batutala nga 14 ku Valentine nga 15 ne ngenda ewaka. Waliyo abaserikale nga bangi, kati nga batugamba tetulina kukola ki, kwambala ngoye nga era tusola ki bwereere, nga batugayira mu kaduukulu era obudde bw'ekiro. Tebaali ba poliisi, baali bambadde gundi bibomboola nga bonna babulaka tasobola bategeera, era neeri ku poliisi nga babeera beesabise nga balina ye boogera, baba bali boogera nga baluswayiri, naye nga batukuba ebiyiso ebyo baba bitukula ennaku nga 6.
bwatukeeza amazzi ne batuteeka nga ku busalaba nga bagamba katubabonereze mujja tutegeera gavumenti kyeki. Naye eddagala eryo waliwo ebintu ebimu binafuna nga nkomye waka naye nga buli lunaku nga nsesema ebintu bya bulaaka. Waneeno eddagala baŋŋamba tino eddagala liri eri biba lirina ebimufulumiramu neeno bikonoona feesi. Eno feesi ebadde yazimba bweti naye nga seebaka nga wenneebaka nze okuka eri bweti era ekiro nsula ntudde nga mpulira sirina tulo, ebyokulya sibirya, sirina patayiti, amagulu ganeeno ogulaba jo natudde mu takisi nenavulamu nga gonna gazimbe bwegati neŋŋamba kuno okugulu kwange nga sibankona kugulu bwekuti. Naye empiso zatumala amaanyi baagala kulya olubuto lwayekyanga kale nawuliranga bubi nga amaanyi siina nga twali tetulina maanyi nga twenna tukuweerera jukira emmere tebatuweera mu budde webaagadde balaba tugenda kufaananoza ne bafuna ekisa ku mutima ne batuta. Baatuta ssaawa abazaale nga 10 buli omu tandika okweyiya okudda ewaabwe. Jukira twali tubalwadde biki naye nawulirako omuwala ng'agamba gye badde definitely embeera eyo tesobola kubeera nga etuusibwa oba nga eva ku munnansi okutuusibwa ku munnansi okuleka omuntu oyo nga kimanyi takulinako kakwate kuba tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo abantu abatayagalira ddala bannayuganda. Waliwo abantu abatayagalira ddala bannayuganda anno obeerako owa tribe endala naye gezi obeera omuganda. Gezi obeera omuganda nze nina obukakafu era nali mbiwuliddeko nti awo toyogera Luganda waakiri yogera Luzungu. Waakiri yogera Luzungu. Nze omuntu omu yaŋŋamba ekirungi gwe nfaanana ye ebuzaabuza. Engeri gy'oli owa Brown kakati yogera Luzungu. Yogera Luzungu era bwe ntuuka awo ne nfukuta Oluzungu era ne nfuna kye njagala. So nga ate ne kye nnali gwali musango. Era muganda wange njagala okubabuulira ebintu si byangu. Naye tulabye kati for example waliwo abantu abali unfortunate wa family ezimu nga zikumpi zisaanyeewo. Kibalama yafa tubiriving nti yafa bw'aba gyali Mukama aba asaasidde naye mukyala bwe naye bw'atyo yafa kyokka ne taata wa Kibalama n'afa. Kati tetumanyi abaana bali kuki, abaana bali kuki nti gw'oli eyo munnange biyinza okuba bino tebikola makulu gy'oli ng'ogamba mmwe abalwanyisa Museveni kamulabe. Naye nkugambye nti abantu abakaaba amaziga nze mbawulira nga bakaba obutambi nja kujja mbukuwe wano kubanga bangi be basenze nga bagamba simaatwagira ne mutusuubiza. Njagala okubuulira ebyokusenda biri awo naye waliwo ebintu nga byo bikkakatako gwe nga munnansi era ng'olina eddembe okubeera ng'obifuna gwe nga munnansi nga bw'olaba omukka gw'ossa nti teri ayinza kuguteekako okuleka mpozi nti omuntu akukutte kati akusafokeetinze oba akutuze kiba kitegeeza era kye kibi ndowooza oba oli awo ekisingayo okutta omuntu. Era ekibonerezo wano baatugambye nti Kalabba eyasaze abaana bamusalidde gwa Kalabba naye ng'ate ne mbwakabaka obwa Katonda n'okwetta tekikkirizibwa. N'okwetta tekikola ki? Tekikkirizibwa. Kati omuntu yenna akutuusa ku bintu ebyo akutuusa ku kufa kitegeeza nti abeera mubi nnyo. Naye bano omanyi kati bano abasajja mujjukira ebiseera biri nga babba obululu naye nga beerikodinga nga babba obululu ne beerikodinga nga bagabana ssente ne beerikodinga nga bagaba ssente ne balikodinga n'obululu Kyagulanyi bwe yafuna ne Museveni bwe yafuna ne balagira ddala nti mu butuufu baakola bukozi swap. Mujjukira muyinza okulowooza nti ebyo ebintu tebiba bituufu oba biba si bipulaningi
biri accidental nedda babikola bakigenderedde era okutulugunya bano abaana ne babakuba agayiso ne babata bakomewo mu bantu babeera bakimanyi nti mutegeere babanyumize mutye aseseme ebya bbulaka nga mulabe embeera gy'ayisemu paka kufa kati mmwe mutye mugambe bannange gavumenti yeeyo tukakasiza gavumenti kyeki nga bw'atugambye mwana muwala bamuyisiza mu bulumi obungi ennyo bano tebawuyawukanako kwabo be baatugamba nga oba baali banyanyambu nga basanga omukazi mbu ng'ali lubuto ne bagamba kiki ekiri omwo ne baagala basale balabe ekirimu era ne basala balabe mbu ekiri mu lubuto bano tebaawukanako kwabo bantu balina emitima emibi ate era nga gugwo omutima omubi muhoozi kennyini agulaze n'arekoodinga baatulugunya n'alaga abantu ne yeewaana mu nsi yonna n'agenda mu Kagakyagulanyi n'aba mu Kagakyagulanyi ne bamwambula engoye n'arekoodinga n'ateekayo okitegeera kwegamba naye kennyini ne bw'awawulira bino byenjogera agamba ayi mu butuufu ekyo nakikola okumanya ye muhoozi ate yasoba nti abantu babeera bakyawakana bano embwazi ziba zikyaboggola nedda nga ye ka vidiyo akatanga bagamba huyo ali mu kubala tiles nga ye alaga edi mu 20 huyo ali mu kufuka ali mu kukola susu kati neetaagayo abalala bensobola okumalirako eggayaalo okitegeera kati gwe imagine ng'omuntu amaze okwesibwa amagengere najja n'atuula awo yeevuddeko dda naye kati ngazze kunyumirwamu ali mu vibe ze okitegeera ng'atudde awo ku katebe anyumirwa batulugunya anyumirwa kati ddi lwanadda engulu kakati munnange ebintu ebyo bibi nnyo era tewali ngeri yonna bano abasajja bo tebasonyiika sijja kubalimba tebasonyiika tewaliwo nti nedda bannange reconciliation bano tebaliko reconciliation njagala okubabuulira kubanga tebali baagala tebali twagala bakimanyi nti eggwanga baawamba liwambe si lyabwe era balina kutuyisa mu mbeera efaanaganako bwetyo era nga bwolaba Rwanda bwe kiri balina kuteekawo embeera enzibu ennyo nti baleme kuwa mukisa bantu ba musaayi mulala kujja kubeera nga bakola kibengeza mu byobufuzi nawo ne Uganda bwe kityo bwe kiri bino byonna babikola babigenderedde basobole okulaga abantu wabula sinnalabayokko ku fulo ya palamenti ng'akatambi nga kano kakola ki bakazannya baali badde bakazannya laga nti omuwulo omuwala tugende tumunoonye tumulete mu palamenti annyonnyole tulabe ki ekyamutuukako baamukola ki basobole okubeera nga bakitegeera naye kino kigenda kuba kibakola kikibafiiriza ssente ate kati sipiika banaamugamba oleese otya lwaki oleese oyo mu palamenti otulabisa kuza tetukimanyi nti twabikola be bantu baffe naye muganda wange bagamba kyokola muno toyagala bakikukole abantu bano tayimu bwerituuka temugamba nga abantu temubasonyiwe mubaleke mubaleke mujjukire ng'ebintu nga bino bye baakola ku bantu byonna balina okubisasulira ebyaddala ng'era muhoozi bwagamba nti eyasse abaana agenda ku firing squad oba yeetaga kutte yes nabo be basse be bakoze bwe bayisiza mu mbeera efaanaganako bweti kitegeeza nabo omusaayi gwabo balina okubeera accountable ku nsonga eyo balina kubeera held accountable ku nsonga eyo naye nga kibi nnyo mwannyinaze omwana w'abendi wuuyo